Okay, ku celebrity track kwetuli extra UG agamba atyagwe atulaba Uganda ne munsi yonna okutwalira wamu emirimu gitambula gitya kansubire nti kitambula bulungi nnyo okutwalira ejo wangalira wano mu Uganda wentulidde wano nga akabugu mukatasa kwanga kakendera akakuba akagalwa nga katonya naye nga bingi bitambudde mawulire week ewedde n'omwezi oguwedde ogwokutaano gwalimu amawulire mangi netuka mwezi kati guno gw'omukaaga etundutundu y'omwaka tuli kubye wali mabega kwao waliwo olutalo lwali ku TikTok okwo ne ku mitimbagano mikuto gy'omugatta abantu egy'enjawulo TikTok naddala nkyala full figure Jennifer nakangubi okuvaayo nayisa mba maid oba Bakadama mbigambo byogerwa nti byayogera byali bibavoola omulimu gwayo gwe bakola mbiyumba gye bali bingi byatuka ku bangi era twalako bamu nga bimulugunya tetumanyi lwaki era naye nali wa kumufuna kwawo tutangaze ku nsonga lwaki yavule nayogera ku Bakadama ensonga bwe ndi mufuna maaso gye bujja onga muna mawulire no balancing ensonga eno kati ndi wano ku kitongole ekitwala ensonga z'aba maids wano e Uganda bakiyita rights for Maids Association Uganda wensinzidde mbitundu bya wano wensinzidde okubanga nkweleza ensonga eno bagenda batubulira lwaki bavuddeyo ku nsonga eno bagamba nti bajja bagenda nawulire kwawayira full figure ensonga emu lwaki era bavuddeyo ku mulundi guno bingi bibadde bibaawo lwaki tebavaayo nakyo bajja batutangazamu ndina omukulu wano omwogezi wa Rights for Maids Association Uganda agenda kwatubulira amanya ge era yengo omukulu mu kitongole kino akola ngani tata gye baleko nkaleba amanya gaffe tata amanya Alex Nsubuga tukwaniza ku mutuku gw'amaanyi nange mbaniriza mukama obulamu buli butya Nsubuga obulamu era nga bw'obulaba ku Rights for Maids obulamu bulungi kubanga tutegeredde embe lyaffe era lyerituyimirizaawo wali Sekadama Meda sebo naye ndi muna mati edembe lyaffe ngamba wa omukulu ate yali Sekadama nedda naye ndi muna Uganda ategeere eddembe lyange kakati okulwanirizibwa eddembe guba mutima buli muntu yandiyagadde okuba n'eddembe lye naye waliwo ensonga ezituleetera okuggwako eddembe lyaffe kakati aba Rights for Maids bo baliwo kutaasa omuntu okulabanga eddembe terityoboolwa abantu bangi batawera eddembe ly'abantu mu ngeri ez'enjawulo kakati ekitongole kino tekizze leero bulwaniriza eddembe ly'abantu olwa Jennifer okuvuma Bakadama naye kibaddewo kyatondebwawo nga kyo kitunuulidde nti omuntu alina okumanya eddembe lye ate eddembe lye ne likuumibwa kubanga ekyobugagga omuntu kyalina mu bulamu ly'eddembe lye talina kirala eddembe lye niboba ne ssente nga tolina ddembe abantu bonna emisango gyonna egiri eyo gye giri mu makooti ddembe lyabwe kati waliwo abantu abasinga okubeerako okulaba ebintu nga bwe babiraba kakati mukwano gwa form mukyala Jennifer njagala tugendaawo ku nsonga ya full figure mukyala Jennifer Nabomba ye yasinga okulaba kino wakati mu byonna n'emirimu gya Bakadama ye mukyala Jennifer yaloota ekirooto n'akiraba n'agamba nedda kantandikewo ekitongole yatandikawo ekitongole kya Rights for Maids ye yaloota yalaba n'atandika n'agamba ebitongole bingi ebiri mu ggwanga naye waliwo ekintu abantu kye batalaba be Bakadama okubanga bagenda ebweru w'eggwanga okunoonya essente era ne bayingiza muno ssente nnyingi nnyo era bayambye abantu bangi nnyo naye tulabye nga basinkana ebintu bingi ebizibu bingi eddembe lyabwe nga lityoboolwa baleepingibwa basosolebwa babonyaabonyezebwa baboggolerwa ku mirimu gyabwe na wano mu Uganda kuba obulwanirizibwa eddembe tebukoma ku Bakadama bokka naye n'abakola wano
n'abakola wano kati n'agamba nedda abantu bano bakola ekintu ky'amaanyi obuweereza bwabwe bw'amaanyi wadde batwalibwa nga abatayi bayigirize naye ng'ate obuweereza bwabwe ensi bwetaaga ate nga baleeta ne ssente mu ggwanga n'avaayo n'atondawo ekitongole ekya Rights for Maid nga kiriwo okuwolereza si kulwanirira abantu bagamba ekitongole kirwanira eddembe ly'abantu ffe tetulwanirira ddembe naye tuwolereza eddembe ly'abakozi abawaka kati mu kubanga atonzeewo n'agamba bannaaye mujje tulabe kino abalaba ne tukiraba era ne tutandika omulimu guno kati bizze bibaawo era nga tubikolako naye nga temubimanyi kubanga omwana bw'azaalibwa alina emitendera gy'ayitamu okutuusibwa abantu okumutegeera naye kino ekya Jennifer full figure okuvaayo n'atyoboola kyatukutteko ate nga ffe abalowooza nti omuntu alina okuba n'eddembe lye nga valuwingibwa ndowooza y'ensonga nga aweebwa ekitiibwa olw'omulimu gwogo gw'abakola oba mubi oba mulungi tuli bamalirivu bwezijja ku nsonga gy'oliko essaawa eno eya full figure yayogera mu ngeri gye yayogeramu bangi babitwala ng'ebyokusaaga byabirasaaga mmwe Rights for Maids mwawulira ebigambo ebimu nga birinyirira eddembe ly'omukozi omwana ali ku kyeyo mu buli ngeri ebigambo kubanga ffe wadde tuba tulabye ng'era bw'omanya ebyamawulire tosobola kuvaayo n'ogamba nti ndabye munnamawulire osobola okulaba osobola okuba obujulizi mu kooti kakati naffe obuweereza bwaffe tufuna complaints okuva mu abo bennyini Bakadama bekikwatako kati twafuna complaints tukiyite tutya okwemulugunya twafuna okwemulugunya okuva ku Bakadama ne Basekadama mu nsi yonna ne bagamba naye omukyalo oyo yeeyita ki yaali waggulu w'amateeka lwaki ayogera buli muntu tuwulidde bingi nga buli omu ajja amuyisanga bw'ayagala kakati nga bwe kiri nti tuwolereza eddembe ly'abantu ly'Abakadama ne tuvaayo era tubakakasa nti eddembe ly'Abakadama ligenda kuwolerezebwa mu mbeera yonna mugenda kumuwawaabira ng'omukyala bwe yayogedde Jennifer tulina obuyinza n'obusobozi obumuwawaabira era ng'ekyo bannamateeka baffe essaawa zino kibaliko kyebakolako bannamateeka ba Right for Maid bakikolako era essaawa yonna tujja kuba tubawa wawe tutuuse ku nsonga ya Jennifer full figure tusobole okulaba nga tewaddamu muntu kubala ng'ayisa mu muntu amaaso mu ngeri yonna kubanga ekitiibwa kye n'eddembe lye babikolere n'eddembe lyabwe balibikolerera so kati singa ono anaabeera akwatibbwako mu buli ngeri abalala ajja kubeera kyakulabirako kubanga era is a public figure bw'abanga atenga general full figure bw'abeera nga yatandikiddwako ensonga kiba kiwa n'abantu abalala essuubi nti amateeka mu iggwanga gakola kiba kiwa mwengala ekitongole kino mwali mugezaako contacting omukyala Jennifer full figure okwogerako naye ku nsonga nga zino bekikwatako bamunoonya naye nga bw'omanyi naye amanyi nti bye yakola si birungi si muntu alabikalabika agamba tujja kulabagana n'atalabika tubikolako tubeera mu nteekateeka nga tutambuza na kiri nga tunamugenda mu mbuga z'amateeka nandirowoozezza nti mwandisoose ne mumusinkana ndiye n'ababuulira nsonga lwaki yakyogera mu mutima mubi yakyogera mu kusaaga oba oluusi ayinza oba nga yali mu kusaaga bibye mwe ne mupikinga interest mu bintu ebimu gamba awo alimbi era gwe mutendera ogutandikirwako kubanga bino byakabaawo tubadde tubiwulira naye nga complaints tetunnakuŋŋaanya kwemulugunya kumala kuba tubaako etusinziira ne tugamba okusinziira ku bungi bw'abantu abeemulugunyizza ensonga eno is a national issue kati oluvannyuma lw'okukitegeera nti nno abeemulugunya baweze kakati tuli mu kukola nteekateeka emusisinkana
tuogere naye tuulire ekimuvaamu naye nga ne bannamateeka abaffe we beeteekateeka bwe tunaalabanga tasobodde kwenenyeza ggwanga mwagala yeetonde tetwagala kumusiba muli mbadde ndowooza mwagadde musi tetulina kye tufunamu nga tumusiba naye twagala akkirize nti bali bantu banne baganda be bannayuganda banne abasaanidde okuwa ekitiibwa ate abasaanidde okubanga eddembe lyabwe lisibwamu ekitiibwa kyekyoka. Kuwuliza ku nsonga eno olowooza ku bigambo byayogera ne byeyakozesa bituufu ku baana bali mu kiyumba eyo okusinza ku byawulirako? Obutuufu n'obutali butuufu ffe tetubusalawo, wabula oyo gwe kyatuukako yakiwulira era bw'akiwulira yeyeemulugunya nti batuwaayiriza oba tebatuwaayiriza. So ne biba bituufu tovunaanyizibwa kuvaayo n'oyogera by'oyagala ku muntu. Amateeka gabirambika bulungi. Wadde walabye bw'oba walabye kozesa enkola ennuŋŋamu ekola ekyo waakiri yandivudde n'agamba naye bannange gavumenti nti wangi abaana baffe abali mu biyumba basisinkana bino tusaze magezi kyokulaba nga oba tustopinga abaana bagenda bweru oba twongera kulutaasa ddembe lyabwe kubanga babeerako n'ensonga zaabwe lwaki ebyo bibatuukako ebyo byabavuma wabeerawo ensonga lwaki bibatuukako bayinza okuba nga buyinike nga baalaba ennaku yaabwe n'agamba nze kangende mu kiyumba. Of course bugenda gye batakuzaala wabeerawo bingi ebikutuukako kati ate ono byakozesa ate okubatyoboola aba abamalamu amaanyi abamalamu baana abo amaanyi so nga abantu bangi nnyo bafunyeeyo esente ne balabirira ne family zaabwe ne baweerera n'abaana bammwe nammwe mwennyini mwe mufuna ate kati tebasaanidde kutyoboolebwa kyamaguzi kiramba ekiri awo. Batyoboolebwa nnyo ekisinze kusukka ku ekyo ekyamaanyi. Tewali kyamaanyi mu kutyoboolebwa ate tewali kitono. Buli muntu alaba ebintu nga bw'abiraba era singa kyali kitono singa tebeemulugunya kubeera bangi bingi be bayitamu si kinene si kitono kiri makati nenga akuba kuti aba bantu bavumu nnyo Bakadama abantu bavumu nnyo bayita mu bingi naye tebabyogera tebavaayo kwemulugunya kati bw'abanga watuukira okuvaayo n'agamba kino kitususseeko public freza yandibadde ayogera eri eggwanga nti bannanga abantu baffe bayita mu mbeera bweti ate yatuvoola naye yali ayambyeko kubamu ku Bakadama bemmanyi era tumwagala yongera okutuyamba yali abayambyeko ekyo nakyo njagala artist credit mugimu era ffe tumusisinkana ne tukkanya naye tumugamba nnyabo wakoze ekintu kibu ekiti n'atabeera wanduulu nnyo n'akkanya naffe ne yeetondera Abakadama n'atusuubiza ate tumwagalira atukugateko kuba mukazi w'amaanyi. Nze omulimu gwangenda okukola guli gumu ngenda batuwala ngenda kufuna obudde kuba mukwano gwange njogere naye oba bawo obudde tusisinkane tulabe era bwe tubanga tukkanyiza tugenda mugatta ku right for maize kuba naye mukyala era naye nga ye omukyala tayagala ddembe likutyoboorebwa ate mukyala wa ddoboozi mukyala w'amaanyi ffe tumwetaaga tumwetaaga naye mu kumwetaaga twetaaga abeere mukyala munnaggwanga awa ekitiibwa eggwanga lye ayagala abantu be awa abantu be ekitiibwa kyetumwetaaza okuwolereza eddembe ly'ebintu tekitegeeza nti no byonna birina kuggwera mu kusiba basiba oyo awaganya dde bwebaawo okukkanya okulungi oyo awaganya dde gwe basiba naye bwe tubanga waliwo okuteeseganya n'akitegeera nagamba ekituufu banyiiza nange bampalampa nnyo waliwo okubanga nabo bamuwalampa tuyinza okumwogerako wano nga naye bamuwalampa n'agamba bampalampa nnyo kakati mu kubeera nga naye bamuwalampa naffe tujja kugamba ku bantu baffe netubagamba mmwe wankwadde mwe munoonya eddembe lyammwe naye nammwe mulina okuwa eddembe abantu ffe omulimu gwaffe kugattaganya naddala kati nga nze public relations kugattaganya esaidi zonna enjuyi zombi nti mmwe Bakadama mulina okubeera disciplined ate nammwe abatali nammwe mulina okubeera disciplined. Naye empisa z'abo abaana nazo si nnungi ekyo nakyo mukimanyi mmwe nga abatwala kino ekitongole abamu ku bo. Nze ekyo sikimanyi wabula kyemmanyi nti bayinza okuba beetaagamu okwongera guidance okutegekebwa okulungamizibwa kuba oluusi bagenda off track. Kati nze simanyi obuzibu budde ku mutimbagano simanyi off track yaabwe kubanga simanyi oba nti waliwo yateekawo omulamwa ne bamuvuma ekyo sikimanyi
ate omuntu waddembeera okwogera nga bwalabe singa abatavumye tavodde omuntu kati oyinza okugamba nti nno tebalina mpisa oba bagenda off track eye bandowooza ye okuwa ekitiibwa omuntu kiva ne mu kukkiriza endowooza ye muntu waba ayogedde kyayogedde ebandowooza ye naye waliwo amateeka agafuga ate endowooza tugeze osusseewo kati gwovodde oba ovumye awo ate oba otyobodde endowooza tugiwa ekitiibwa naye bw'ovuma oba okuvoola oba otyobodde so kati Bakadama baba nga bagenda off track eyo ndowooza yaabwe kasaba nga tebalina gwebavumye katono nnyo tusooke tulabe ensonga y'omukulu ono naye alina kyatugamba amakatambi kano ketugenda okuba nga tukuzannyira then nkomawo n'omukulu ono. Amanya nze Geoffrey Sebina kola n'ekitongole kya Right for Maids era mu kitongole nkola nga ambassador wakyo ku mawanga gano ag'ebweru. Nze no sikkiriziganya n'omukyala Nakangubi Jennifer amanyiddwa nga Jennifer full figure oluvannyuma lw'okuvaayo nakozesa social media ye okuvoola bannyinaffe baganda baffe abalekawo maka gaabwe abamu balekawo bazadde baabwe abamu balekawo abaana baabwe ne basalawo bajje mawanga gano ag'ebweru bakole 100 n'abaddako n'abavuma n'abavoola n'abayita buli kigambo ekibi kakuba nti bo Bakadama awo nno ffe ng'aba Rights for Maids twasazeewo tukozesa amateeka okusobola okukangavula omukyalo ono Jennifer full figure sinakindi abe yetondere bannyinaffe yetondere baganda baffe kubanga bangi essaawa eno balowooza nti omulimu gwe bakola gwe gusingayo obubi abamu olwedde bali psychologically tortured abamu bazadde baabwe abali ewaka beeraliikiridde balowooza nti abaana baabwe amazima gye bali bayisibwanga Jennifer full figure bwe yagamba awo nno tusaba ne gavumenti yaffe ye Uganda ekozese amateeka okukangavula omukyalo ono Jennifer full figure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muli bulungi. Nze namwase Fatina nsinzira Saudi. Tuso okusaba kwaffe mu gavumenti y'ewaka ngambe ya Uganda n'ekitongole kya poliisi. Naffe muveeyo mukwateko ku nsonga yaffe eya mukyala full figure okutuwemulanga n'atuswaza mu baana mu bataata baffe mu babba baffe okuva e Uganda okujja eno tetweyagalira wabula embeera eyali ewaka ye yatusitula ne tujja atuswaziza ekimala naffe muveeyo ku nsonga yaffe mugikwateko tusaba obuyambi mu gavumenti y'ewaka n'ekitongole ky'eddembe ekitulwanirire. Kale ensonga z'omukulu ndowooza muziwulidde ezo mpozi nsubuga nga tuwumbawumba ku nsonga gye tubaddeko ey'aba maids bano Rights for Maids biki ng'ogyeko kulwanirira eddembe oba tumulwanirira eddembe okuwolereza eddembe lya maid biki ebirala bye mukola ng'ogyeko ekyo? Nera nkweyanza okumbuuza ekibuuzo ekyo kyandibadde kya bulyaza amaanya obutampa mukisa kutegeeza ggwanga biki bye tukola nga Rights for Maids. Rights for Maids nga bw'okiwulira nti rights tuteekateeka ne tutegeeza abantu eddembe lyabwe biki bye balina okukola okubanga babeera n'eddembe lyabwe era eddembe lyabwe kyeki wawe batalina kusukka kubanga oyinza okwagala ekintu naye nga tomanyi bakifuna ate nomala n'onenya oyo akikututteko kati tutegeeza abantu nti ku Right for Maid tuwolereza eddembe ly'abantu naddala Bakadama tusomesa eddembe lyabwe Bakadama era nitubasomesa n'ennono ezifuga emirimu gyabwe kubanga twagenda okukizuula ng'ebireeta eddembe lyabwe okutyoboolebwa olumu obutamanyi obubeera wakati w'omukozi n'omukozesa kati nga ffe abawolereza eddembe tufaayo nnyo okulaba nga omukozi ategeera by'ayina okukola eddembe lye okubeera nga alisigaza mu butuufu era singa aba akozeseddwa omuntu atamanyi ddembe lye tamanyi bya ddembe lya buntu kimukakatako okututegeeza ti mukama wange gwenkolera
tamanyi ddembe lyange ffe ne twogera ne mukama we obwogezi ne tumutegeeza nti munnange omuntu gw'okozesa mu Uganda bw'aba ali bweru wa ggwanga bw'aba mu Uganda era Munnayuganda omutegeevu obulungi era yayita mu mitendera gyonna okulaba ng'akutuukako so tubaako kye tukusuubiramu ne oba mukama wa muntu abantu b'okozesa baako kye bakusuubiramu naawe obaako ky'obasuubiramu so is a two-way drive kati mu kubanga tuwolereza eddembe ly'abantu tusomesa abantu okumanya eddembe lyabwe n'engeri gye balina oddikuumamu n'abantu bye babasuubiramu mu buweereza bwabwe ekyo kituyambye nnyo ku kye tukozeeko okulaba nga okutyobula kw'eddembe kugenda kukendeera ffe tubaddeyo ebbanga lyonna nga tutambuza emirimu gino naye mu mpolampola paka olwaleero kino bwe kituuse ne kikuleeta kati ekyo y'ensonga esooka kuba kati tujja kuwolereza bwolereza nga tetumanyi gye byava obeerawo obutamanya kati tulina obudde obusomesa mu kumaliriza okubeera nga tusomesa ate munnange tulinawo ne counseling department nti abaana bano abagenda e Bulaaya abamu bamenyeka emitima abamu bali disappointed abamu baweereza sente zaabwe ne bazitya amaanyi gabaggwamu tulaba nga Uganda ate eyo mu maaso ejja kuba mbi nnyo olw'abantu bano bamenyesa emitima kwe kuteekawo counseling department nti abantu bano babudaabuda neekutegeeza nti eyo si enkomerero ate neekutegeeza nti oyinza okuba oba oli awo wakozesa obukambwe bungi nnyo eri mukama we naye n'atyobola eddembe ly'okutuuka ku ekyo oba n'akuyisa bw'ati y'ensonga lwaki kino kyakutuukako naye eyo si enkomerero waliwo way forward tulina kye tuzzaako ebintu ebirala ebikolebwa mu rights for maids oluvannyuma lw'okuba nti nno ffe tuli balwanyizi ba ddembe tufaayo okukolagana n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku kukola emirimu gy'awaka naddala ebitongole bitwala abantu ebweru ebitongole bya gavumenti n'ebitongole bya nakyewa kati ffe tukwatagana nabyo okulaba nga omulanga gwaffe guno oba omulimu gwe twewa gutambula bulungi mu mbeera eyo abantu bano abatwala abaana ebweru tusobole okuba nga tubategeeza kiki kye tukola ne bwe tukikola naki kye tubeetaaza ekyo kye kimu ku bikikola ne tufaayo okukuŋŋaanya ebikwata ku baana abo nga tuyita mu bantu abo kati tusobola tulikomendinga kuba abaana bajjawo bangi nga baagala genda bweru ntamanyi wakutandikira abalala nga bababbye abalala buli omu ng'afuniddwa byafunye naye tulikomendinga abaana bano nti ekitongole gundi kijja kukutwala ate bwe tumala omulikomendinga nga pattern oyo ekitongole kye tukozesa nakyo omukago singa omwana tamutwala mu budde mu yatusuubiriza era tumubuuza nti lwaki omwana tomututte mu budde n'atubuulira ensonga nga tatulimbye kuba ffenna tuli okulwanirira ddembe nakugatta abantu kakati bwatatulimba tutegeeza omwana mu mirembe kuba tulabye ng'abaana beekalakasiza ku bitongole naye nga tebeekalakasa lako tebagenda batwala obudde bwe babasuubiza buweddeyo obugumiikiza baweddeko naye nga tugenza okukitunula ng'ekireeta ekyo abaana bano tebaba batendeke tebaba babuulire kituufu ali rights for maid kyekola ffe tukubuulira nti oyagala genda bweru nti muyi kyemu tosobola bw'oba ogenda kuyita mu kitongole waliwo amateeka n'emitendera mwe bayita ate bali kibatasobola bagamba kati tulikomendinga ebitongole nti kugenda wano ate ne tufolowinga kibalina okubuuza ekyo ng'ogyeko kulikomendinga abaana ne bagenda bitongole bwe bityo mufaayo okulondoola gye baba bagenze tulondoola tufolowinga omwana kubanga ffe wano omwana bw'ajja n'agamba njagala kugenda bweru tumuwandiika mu sitimu yaffe bimukwatako byonna ne bazadde be n'ebifaananyi tubisigaza bwe tumala ne tumugamba genda mu kitongole bwe kitijja kutwala mu budde oba oliawo ne tubakubira ne kasimu nti omwana oyo mutwale olwa ABCD kati bwagenda yiwe twasigaza contacts zaffe naye alina ezaffe bw'atuuka eri atuwuliza n'atuwulira nti ngenze mu kiyumba ekibuga bwe kiti nkoze omulimu bweti mukama wange yegundi bwe kiba kyetagisa n'amutuwa nako ne twogeraganyako naye then ne bakola kati eba bimutukako byonna tuba tubifuna
supervising omwana oyo kuba yagenda okutuuka lwalidda era customer care yaffe nayo weeri ebeerawo okutunuulira omwana oyo ng'alipootinga essanyu ly'alina era tubafunanga bali mu ssanyu nagamba nze wendi munnaye Katonda nnyama nafuna ekiyumba ndi wano n'omuntu tetusina buzibu abalala nagamba nze olowooza nkola nsiibawo bwomu omulala nagamba nze njoza bwoza ngoye kale zinkooyamu olw'okuba ziba nnyingi naye ze gwe mulimu gwe nnina kati follow-up ye tunyumira ne tugamba omulimu gwe tukola ddala guyamba abantu. Omuntu atwetaaze enamba y'essimu tuyitawa ku namba y'essimu? Enamba y'essimu tugenda kuzibawa si namba y'essimu zokka kuba ne contacts endala nga website, email address, Facebook accounts zonna gye tuli. Facebook, email, website. Mukozesa manya ki ku Facebook? Rights for Maids? Rights for Maids getukozesa ne ku YouTube ne website www.rightsformaids.org. Okay. Kale ndowooza ebigambo bino afunyemu ekyokuyiga kyobadde weetaaga okifunyemu kansuubire nti enkwatagana wakati wa Rights for Maids ne Full Figure gye binaggweera tujja kuba tukwataganye bulungi. Saagala tubeere mu kusika muguwa okutwalira awamu. Kyolina okukola kiri kimu kubanga otugoberera n'okuba nga otwesiga. Enamba za Rights for Maids zezo nkuteredde wansi awo ojja kuba ozijjako oyogereko nabo obabuulire ebizibu by'olina. Tegwe muganda wange ng'oli ku kiyumba eyo kijja kuba kikwanguyira nnyo okumanya eddembe lyo badde tolimanyi ebimu bajja kuba bikutangazaamu kwawo. Bugambo busembayo nga 2-3 nga tuwunzika muze. Ebigambo byange nga omukwanaganya w'ekitongole n'abantu nkuba omulanga eri eggwanga lyonna abakozi n'abakozesa naddala abakozesa abagenzeeko munda mu kunoonyereza tulabye nga obugagga bubeera transferred. Waliwo period omugagga watuuka ng'agaggawadde nga buli kimu akirina ensi n'etandika omukyusa emuggyeko ate ewe ku balala kyovulaba leero ono mwavu enkya oli mugagga. Kale abakozesa bakimanye nti essaawa yonna ate be bakozesa bajja beera bakozi babaana baabwe bakozesa babaana baabwe. Kati enkwata gy'omukuttemu etegeeza nnyo kyosize mu nsi eri abaliddawo. Kati abakozesa bonna bawe ekitiibwa abaana baabwe. Gw'osinga oba omusinga omukozi ono gw'oba omukozesa kitegeeza omusinga bitatambudde birungi mukkakkanye mubuulirire mugumiikirize kubanga yakulya gye yakulira naye embeera yeemuleeseewo wano wooli. Kati mugumiikirize ebitatambudde birungi ate oyogereko naye ng'omwana temubasosola. Abamu babaliisiza abamu tebaliira ku ntebe zaabwe tebaliira ku dayiningi abamu tebaliira ku dayiningi abakozi abamu abalala bababoggolera abalala bababoggolera abalala tebalya ku mmere y'emu nabo gye balya. Ebintu ebifaanagana bwe bityo abalala tebagala basasula mu budde. Abalala bwe baba basasudde ayina okukakasa nga yamusasulira wayagalira. Kati ekyo gwe mulanga gwenkuba eri bannayuganda bonna naddala abakozesa abantu nti babawe ekitiibwa eryo ly'eddembe lyabwe. Ate omukozi waba alina kyayogedde naawe muwulirize. Abantu abamu bajja waka kukola naye nga bazze lwa nsonga za Katonda ng'asobola okuwabula gwe kyobadde tosobola kulaba asobola okukubulya ekyobadde tosobola kulaba. So muwulirize muwe ekitiibwa kye ajja kukubuulira na bingi ate biyinza okukyusa obulamu n'okukuyamba. Ekirala kye njagala okusembyayo nti abantu bonna oyagala kugenda bweru togenda bweru nga toyise ku Rights for Maids kubanga ojja tuuka eyo ofuna ebizibu otunoonye nga tolina contacts zaffe nga tetukuyina mu records zaffe nga tetulina tutandikira okuba enduulu kijja tukola bubi. Jangu ku Rights for Maids weewandiise obeere memba kuba ffe tujja kukola kuba memba kubanga Uganda erimu abantu bangi. Kitagisa ki okwewandiisa nga tuwunzika? Uganda erimu abantu baki n'abagenze bweru baki naye abo abagulidde omulanga guno ne bagamba for security purpose
kangene ne registering ebinaba bintuseeko nja kubako bijenzirukira Young Rights for Maids registering naffe kikwetagisa gwe mwennyini nendaga muntu yo ojja kusasula emitwalo 10 kubanga emitwalo 10 gituyambako okusasula office kuba kino kitongo kyanna kyewa tetulina yitujja ssente wabula ezo ssente zo tuwadde zituyambako okubeera ne data abe amala okuba nga tukuuza njiji walaga okubeera nga tusobola okubaawo kati emitwalo 10 gyabanga emingi nisobola saving ebintu bingi tuyina abantu bonna ebintu bya services zonna zo wandi otaazeeko abantu betumanyi nti bakozi balungi basobola okukolera ffe bojja n'otwebuuzaako kuba tulwana okulaba nga emisango egireporting wagiba mitono wabula nga okunyumira okw'abantu kwe kungi yesebo Rights for Maids nyongera okwebaza mwanyinaze Nabumba Jennifer olw'okufuna ekirooto kino kubanga otandikawo ekintu kino okulwanirira eddembe oba okulwanya okuwolereza ogambye kuwolereza ba maids n'okumanya eddembe lyabwe mu kugwa ebigwa mu kkowe eryo so nkwebaza kubanga wakeera ku makya n'otandikawo ekintu bwe kiti kuba bangi tebakibuusa amaaso naye era twagala tumirako bakozi bannange guno omulimu gwa bannakyewa si mulimu mwangu naye bakozi bannange bakola omulimu gw'amaanyi nakati wenjogera bali mu field bano bakwasaganya kino bano bakwasaganya kino bano bakwasaganya kino omukyala ali munda bamuyisani omukyala bamuyita Saidati mukyala mulungi nnyo abeerawo okuweereza abantu so nga tulina n'abalala abali mu field mwami Siza mukyala Aisha mukyala Brenda n'abalala nyinza obutabamenya bamalayo kubanga ekitongole okimanyi kitegeeza an organization kitegeeza we are organized in departments so mbagala nnyo nawe nkwebaza okubanga otunoonyeza tokoowa kutunoonya kubanga tuba n'ebyokubagamba bingi n'ebyokugamba eggwanga wano naliwo nga Nabumba aggulawo okitegedde aggulawo nga atandi kakati yongera okubanga otambula naffe otegeeze eggwanga ebyo ebituufu bagamba bano mawulire mukyusa mu bintu tetugenda kyusa kintu kyonna ate bannaye ensuubuga banna abo twetambudde omuholo n'ebigambo bye tebiggwayo tutambudde bwe tutyo ku kamera mbadde ne mwana muwala Helen's mentor yasibye akaviiri erinnya lyako lyembuzaabuza naye tujja kuba tukategeera gye bujjaawo abeera awo ku BTM Monday to Thursday saawa 4 ez'ekiro program bagita access abeerako ku mpewo omwana muwala mutototo ali awo akyali awo tanaafuna musajja ayagala musajja tali awo ayina sente ze naye bwanga musajja ozze kwegamba biye ebintu bye bizibuzibu kale bwetambudde na naku lwaleero sebuchwaka Rights for Maids naku lwaleero show yaleero bagitaddemu akasimbi olaika tutuuse ensonga eyo gye badde balina okugusa naku lwaleero omukyala Jennifer Furufiga Nakangubi essaawa yonna nkutuusaako abaami bano bakubuuzeeko bakubuulire ensonga ebaluma okutwalira wamu siguro banga suka wano naye nga nkutegeeza nti Ashiri Tours and Travels gwagala ogenda kulambulako mu UAE Dubai Abu Dhabi Sharjah juzi nabadde Abu Dhabi ne Sharjah ne Dubai Alain nabaddeyo kwegamba nti bakutambuza bulungi gwagala ogenda kulambula desert safari kulambula ku kizimbe ekisinga obwanvu musiona Baji Khalifa byonna oyita mu Ashiri Tours and Travels ojja ko bakubirako kwa namba kabwe kabeerako wansaawo bakubireko batonyeeko babulire gwagala kulambula ddi tickets bazikolako bulungi visa eza 90 days neza 30 days bazikolako bulungi ticket bakwatagana mu bulungi ne Uganda Airlines era bakolera wamu era natambulira mu Uganda Airlines natambulira mu business class era bwe jo natambulira mu Uganda Airlines natambulira mu business class so kichenjawulo kyenyizo okugamba muganda wange banoonyeeko mbere bulungi mwera